Oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nti nno omukama King oyo munange alesse omwana era agenda okubeera ng'amusikira. Kaakati abamu ku batooro bagambye nti nno baagala DNA ku mwana oyo kubanga mbu bo tebakiwulirangako nti nno King oyo oba omukama nti ayina omwana. Geego nno amawulire ate agaliwo. Olutalo nno olubaluseewo bagambye nti omwana ono agambibwa okuba nti yagenda okusikira King oyo nti ayina okusooka okukolebwako DNA bakakase ddala agenda okudda mu bigere bye mwana w'omukama oba nedda. Ago nno ge mawulire mukwano ge tuli mu kuba nti naate etufuna naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Ebibuuzo bingi nnyo ku nfa ya King oyo naye byonna byonna tubirekera mukama Katonda. Kasooke tukwe akatambi kano nga bano n'abakulembeze bagamba nti DNA ino okuba nti ekolebwa. When a king is born, the world knows and the world shakes. That's why when Semakoke was born, he was introduced to the world. Now the world knows there is a prince. So what if they were planning to introduce this? Now, then I don't understand. But when I said when the king is born, The world there are signals. Right now you phone me on phone. Even when you can see the phones are calling. Yeah. There is a very large group of Babito, the ruling clan in Toro, who are saying, okay, if you had hidden this son from the public, we are not public, we are family. How come we've never known? Okiteka kibategeeza nti tosobola kugamba nti waliwo omusika nga naye ne family ye temanyi. Bw'oba okikwesa bayirumba bakapere family ye teekwa kumanya. Kati family yenyini bankubira simbagamba balimba. Kati family we bagamba balimba bankubira amazima nzikiriza ntya yinza kapere nzikiriza ntya. Ababitu de Babito, the ruling clan, they are calling me, they are saying, oh, you're balimba. Tumutwale ku DNA. What could be behind it? Waba ngayazalibwa neba mukweka ate neba mukweka nafe family ye twe twalitegedde. You understand what they are saying? So they are saying two things. Even if it is true that he's first thing they want to do DNA and not one DNA, multiple and from different countries. But even if it is found out that it's true he's a son, the second thing is even if you're a son, it is not an automatic ascendance to the power, to the throne. Toro Kingdom, the kings, I have told you there are so far 15 kings. Tweyongera tukyali munange ku kufa kwa King oyo. Kaakati munange taata we yafa nga 26 August 1995. Ate era ng'omwana ono baamuleka ayina emyaka 3 n'emyezi 4. Kaakati ate King oyo waafiiridde afudde ennaku z'omwezi nga 27. Just wayiseewo olunaku olu lumu we bamubikidde osanga yafudde nga ku lunaku lwe lumu tetumanyi naye nga amawulire twagafunye nga 27 nti no munnange ate King oyo afudde omwezi ogwa August. Afudde 2026. Tukiddamu daddi we oba taata we atwogera ku omukama Patrick David yafa nga 26 August 1995 era nga yamuleka ayina emyaka 3. Ate King oyo afudde nga 27 August 2026. Just lunaku lumu lwoka oli yafa nga 26 ate ng'ono afudde nga 27 naye ng'omwezi gwe gumu ogwa August. King oyo bamuleka ayina emyaka 3. Kaakati tetunategeera ono agambibwa okuba nti no ye musika we ye wa myaka emeka. Ebyo tujja kubeera nga ate tubitegeera naye nga munange Kingdom ye Toro yo yakakasizza nti King oyo munange alesse omusika. Alesse omusika wabula tebagenda kusooka tunnyonnyola mannya ge byafaayo bye mbwe ebyo bigenda kubeera nga ate birindibwako okuba nti nate biteekebwa mu mawulire. Eyo famire erina kansa. Eyo famire simanyi ngeri gye bagenda kumenyamu ekyo kintu kya kansa. Era nze mbadde ndi wano ku mavivi gange nga ngamba nti ono kabaka agenda okudda ku bwaweze emyaka 18 bamuleka awase. Ono kabaka agenda okuddako mutabani w'ono oyo bwaweze emyaka 18 bamuleka awase kubanga eyo famire erimu kansa. Simanyi kiki
oba ate generational curse bagimenya batya kubanga ky'obumanya bagambye ne mama waali mu ddwaliro era naye bwe bulwadde bwe bumu bwe bumuluma okitegeera kati simanyi ngeri gye bagenda gimenyawo generational curse simanyi oba kiki mumanyi nti mulimu ebintu nga bigoberera mulimu ebintu baana mmwe nga bigoberera oba ebibayite ebibi ebisikire oba simanyi kale ngeri yakyogeramu naye nga nze mbadde nsaba ono mwana gwe bagenda okuzzaako baweze emyaka 18 bamuleka awase asobole okuzaala at least ku baana abawerako kubanga temumanya oyo mwana abadde n'obulwadde nze waliwo ne namulabako ng'ayogera ng'akyali awo muvubuka naye nga teyeeyagala kitegeeza obulwadde abadde aludde nabo naye bambi nga omanyi nti n'abatolosi be bantu aboogerayogera ng'Abaganda nga bo beesirikira ndooza n'agenda ne bamujjanjaba n'akomawo omuvubuka muto bannange naye kasita yaleese omusika naye omusika bambi omusika bwaweza emyaka 18 bamufunirayo omuwala azaale abaana bamufunirayo omuwala azaale abaana tamanya Katonda bw'ali muyamba generational curse si byangu bambi kale no bwekityo bwe kiri kitalo nnyo kitalo ddala kaakati twagala tubeere nga tukutaalako ku katambi ka King Saha. King Saha yavaayo n'alyoka agamba nti King oyo nga tannafa nti King oyo munnange akyalya n'abantu abo naye ekijja omutuukako ajja kubeera nga akiraba. Baali bantu ki? Katusooke tukuwa akatambi kano. Kabaka w'Abanyankole Kabaka w'Abanyankole bamujjawo danyabula Kabaka w'Abanyankole bamunyaga mbabuulire Kabaka w'e Kasese naye era mama bamuwa Kabaka w'e Kasese bamukuba kiro walayi naye era bamulya Kabaka w'e Kabaka weto akyalya nabo naye ajja kukiraba Kabaka waffe naye twamuwaninga dda naye era mabulire abaana baliyo sibakamiza kira Uganda mama kyetala Honorable Nsereko avuddeyo n'abeera ng'ate munnange atabuka oba ayogera ku katambi ako akafulumiziddwa nga munnange ate King oyo afudde atwogera ku katambi ka King Saha. Wuno ayina kyagamba. So ndabye abantu bateekayo vidiyo simanyi ono gundi simanya kimba omuyimbi yayimba muteeka omuyimbi oyo mu ddenja gye mutamanyi. Abayimbi bagenda ne bayimba ebintu ebyokusekereza ebyolusaagiriro bo balowooza mbu you can mix these things with the politics. Abantu this is emotionally touching ekwata ku kingdom yaabo mumuwebule kingdom eyammwe but temulompokokera ku kingdom z'abantu balala kuba mwe mwasalawo okukwata kingdom eyammwe mugiweebuule. You don't know what they call informational management at a royal stage. Mugenda kuziraba vidiyo ezo naye mbeegayiridde omwana oyo mumuteeka mu ddenja gye mutalabanga. Mumuyinza okulowooza bintu byakusaaga buli kimu kyakusaagiramu. Do not make a mockery of other kingdoms because you want to score political goals. Muzanyira mu kufa kw'abantu ne mukubakuba obufaananyi bw'abantu abafudde zimwe mumanyi simanyi ono yafudde ki simanyi ono yafudde. Stop that nonsense mubikole ewammwe. It was never a part of our culture wano mu Buganda era abantu abo they have tried to push ne kingdom yaffe ya Buganda okubeera ng'eri divided mu ethnic lines nga bagezaako okuinsighting ebyo ebigambo simanya kaakati drawing government mu bintu bino. Let the people of Toro mourn their king in a very respectable manner. Do not make a mockery of other people thinking you'll make a political score. Mutaddeko apo akawunti obumu buliko obukofiira mugenda muvoola obukama bwa Toro. Leave it.
mubadde mubikola wano and people take it lightly. Abantu bawano be bagenda nga boogera simanya kakati mutuwe medical report. Ebyo ebintu byammwe mubikolere wano mu Buganda we mumala gagenda mugasabuka n'ebigambo ku buli muntu. Kingdoms endala ziri very respectable and they are respecting their cultures. Mwafuula ezammwe ez'ebiduulo ziweebuula. Ne muweebuula kabaka, ne muweebuula abambejja, ne muweebuula abalangira, abantu abalala bakuumye heritage yaabwe because they are very respectful. Mugezaako okufusinga your political scores into this. So nenebaza n'abantu ba Tooro engeri gye bareceivingzeemu eno gundi. Era you show and live as an example of respect. Eri engoma yammwe. Because wawulidde era communication yavudde mu Katikkiro w'e Tooro. Very well written communication. Good communicators. Olabira ddala nti the cultural heritage yaabwe bagikutte bulungi. Si buli kiri ku TikTok ndikivaayo ne kibuukayo ne kiganze nanze nga gundi. Information is managed very well. Obulamu bwe, obujjanjabi bwe, babadde babumanyi, bati ne bakiteekinga ng'okiraba tebaweebuula. Ne baga nti yes, abadde abatolinga ne illness naye Mungu amujjuludde. Very calmly. Era ebitandise okuleeta ebyo ebiboozi bantu baawano. Naye ffe twabaaki. Twayingiramu ebintu ebitaakuzibwa. Kubabuuza amaka ge bavaamu golooza abo osobola obatresi nga balina yadde amaka ge bavaamu ag'obuvunaanyizibwa. Yes, era munnange ensonga za King Oyo tetunnaba nti nno tuzivaako katubeere nga tukuwa bino binajjukirwa. Pastor azenga ayogera ku King Oyo mumutegedde footsooji ono kale katubeere nga tukuwa ku butambi bwa zenga akola ng'alabula Omukama. Mugambe muntuusiza obubaka buno eri kabaka w'e Fort, kabaka w'e Tooro. Museveni yabadde mu kusamira ne omusamize gwe yaleese omupya yaleese ttiimu y'abasamize yakulembeddwa omusajja omusamize naye nga nzaalwa ya Angola naye nga yavudde nzaalwa ya Angola naye obanga abeera mu Zimbabwe oba Zambia naye nga wa Angola origin ye ya Angola ali mu State House bazze kuwonga okulaba emikolo gy'okuwonga Muhoozi. Bagezezaako twala obuyinza. Muka Museveni yagenda mu Isirayiri ng'asaba bamusabira okufuga ku Uganda. Isirayiri ne bannabbi ba Isirayiri ne bamugamba tolifuga Uganda kuba mu ngalo zo mulimu omusaayi mungi, innocent blood, ate nga gwe Uganda bw'oyagala ofuga tojja fuga Uganda. Muka Museveni njagala yeegaana oba amanyi we nabijja oba amanyi we nabijja njagala yeegaane gwe yabinyumiza gwe njogera naye nyinza n'omwogera erinnya nanga oli Mutooro nga osibuka Mutooro Kingdom obanga oli munna Kingdom oba olinga kubanga bw'oba oli okkiririza mu Bwakabaka bwa Buganda kitegeeza oyagaliza nnyo Obwakabaka obulala. Kati gwe wenna asibuka mu Tooro Kingdom naawe ayagaliza Tooro Kingdom ebirungi, ekintu ekyakonkona, ekintu ekiridde Obwakabaka bwonna mu Uganda kyakonkonye mu Tooro Kingdom. Kyakonkonye
Ekiridde obwakabaka bwonna mu Buganda kyakonkonye mu Tooro Kingdom. Ekiridde bakabaka bonna mu Uganda kyalidde kabaka wa Tooro. Bingi nnyo bikyali mabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka, naye buli asaba sabira oyo okusinzira ku biri ku deske yange. Buli asaba sabira oyo. Buli asaba sabira oyo. Abatoro mwenna mukimanyi nti oyo embeera ye si nnungi, n'obukulembeze bwe si bulungi. Entabwe eri wakati we ne Museveni. Era ntwala omukisa guno okubagamba buli asaba sabira oyo, nga bwe mwasitula amalobozi gamwe ne musabira kabaka wa Buganda, ne musabira kabaka wa Kasese ng'ali mu kkomera, n'obulwadde obwali bumuluma, kabaka wa Bunyoro, kabaka wa Busoga. Ekyo kyennyini kyekiri ku kabaka wa Tooro. Njogedde ebigambo bitono ng'ate biri calculative, well calculated. Subscribing, liking, lekawo bakabwawo mu comment section. Emiranga gikyagendera ddala mu maaso. Abatoro bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bakungubaga si batoro bokka wabula n'eggwanga lya Uganda, kubanga bambi omukama ono tabadde na buzibu. Mukama otukozere eki kino. Otukozere eki. Oyo nyimba. Otutize enjula. Mukama wandituganyire. We. Mukama otukozere eki kino. Kabaka waitu akyali muto. Oyo nyimba. Mukama waitu agenzire bojo. Mukama agenzire tusigaizoa. Mukama itagenzire oyo nyimba. Ekimuli kyaitu kigenzire. Ekimuli kyaitu kigenzire bojo. Tutirwe enjura. Nkube tutire enjura. Shiba Kalungi bamuyisizaamu eggaali. Ani amuyisizaamu eggaali era nsonga ki? Nsonga za Crystal Panda ku lutalo oluliwo wakati wa Crystal Panda ate ne Gloria Abugi. Kakati Shiba Kalungi yavuddeyo n'alyoka abeera ng'ate atabukira Gloria Abugi olw'okuvaayo munnanga ate n'alangira Crystal Panda okufiirwa omwana we, okufiirwa ne bazadde be, twogera ku maama we ne taata we. Kakati Shiba teyabadde musanyufu n'ensonga ezo era n'alyoka agamba nti no Gloria Abugi yabadde asobola okuvuma Crystal Panda ebintu ebirala byonna, naye ate n'atamulangira kufiirwa kubanga naye teyayagala. Kakati nno Senga Acid avuddeyo ate n'abeera ng'ayisaamu eggaali Shiba Kalungi. Queen Kamandi w'okutegeeza bino ebigambo tekigenda kusoboka. This country has enough problems and you are one of the problems of Uganda. We are dealing with you enough. Tubadde tukusaba, when there is a battle of a fellow socialite, step aside, because we have a lot of things to say about you. We just don't talk about you because munange, you are the only one we have. We are stuck with you. Tetukyalina bayimbi bakazi tugamba munange tuyinza okunyiiza n'osalawo n'oyingira obufumbo obulala n'olekerawo okuyimba. Shiba ndiwo okutegeeza
echa Crystal Panda tekigenda kusoboka yajja waneeno navuma Gloria Bugi namugamba amanyanga bwafana n'embizi namugamba amanyanga nga bwe bamukuba amasavu g'embizi and all that bullshit. You want to tell me the things Crystal Panda told Guru, they are not hurtful enough, and you are there to determine her clap back? Munange Shiba, fuck you and fuck you. Crystal Panda china kuongera kuva yazina kimula Kirala Shiba mizi wachayombera kone Crystal Panda yali mwana asavuga embizi banange Shiba obera ogamba I am a womanist. Fuck you. Manya, you are a feminist. You are only a feminist when it fits you to fuck other people's men. Shiba, obera wera goli feminist. Every time a man is putting down a woman, you're supporting a man. But when you're stealing other people's men, awawe era gwera shiboli ngajjajawo olinganga ngembizi y'omunsiko. Sawa yonna emuwulira nti no Godfather bamuggalidde temwewuunya bamugambye okwetonda akuganye bamuwadde ekipapula nga bagamba nti ensonga zino n'obutatwalibwa mu kkooti oba n'obutasibibwa mbwaveeyo nga yeetonda agambye tajja kwetonda. Agambye ebyekwetonda ono yamuwadde ebipapula by'abaavaako kubanga tali ready kuba nti naate amwetondera. Bantwala mu mateeka papula zino zatuuse dda bantwala mu criminal bantwale ne mu civil era IGP bamuwadde CID bamuwadde ndowooza parliament gye beerabidde ne president bwe bunaakeerera bayinza obanga nabo babawadde kuba nda ababeerabidde bagamba nayogera ebigambo mbimenyewo era neetonde nkole zi video ziri deleting oba si kyo bantwale mu criminal bantwale ne mu civil sasule n'obukadde 5 mujjukira omusajja gwe bayita Isima Matovu Isima Kadiri Kalere wawo omusenyu eno lo farm engamba mbu ye yagiwadde orders acting kalenze bino bikanga baana tompeerezanga mukulu bino bikanga baana tompeerezanga toyinza kubanga mu myaka gye maze ku internet gwosooso okungamba neetonde. Not even under maximum duress that I can delete in a video or apologize. Omuntu atanywa mwenga atanywa njaga atagwa ddalu nongamba netondere bigambo benakera ku machane njogera bakungeri gwe gye wabita puse bye nayogera mbimanyi ate nga nali mbitegeeza ate nga mbikakasa nga n'obujulizi bwabyo mbuyina bakubina mugenda mu dwalikanira mu office z'abantu copy to IGP tatawo IGP yakutuma okubonya abanya family yo kubanga mulwanira akayumba n'omukazi oyagala kuba mukazi mu kayumba bana mukago mukazi agenda boluddawo kigenda kyole sembi kado yagala kutaminganze muze nyino lutalo naawe yengedde mbo olijjewe eringana okwogera ku nsonga todamu zogera ko gwengani ero dembe lyange lyabwe bango okwogera ku nsonga enkwatako mukulu toddangamu okulooza kuddirinyirira hayiro dangamu okulooza kutyobola erinnya lyange mukulu ndizimbidde ebbanga tani ko kuntambuza ke yipapula mo nayogera ebintu nga nkuwayiriza inze nkwayiriza gwe mukene inze mu Uganda nawo gwe soso wayiriza gendo wabe zena kuwabira omusango gwa child abuse ku regional oyino omusango gwa child abuse ku MP afande Sophie atwala ebya child affairs we yakubira n'omuvuma n'omugamba jja kunonye nakuwereza kabangali 2 n'odduka naliko kabangali mukulu saga omanyire mugenda muwunyira engatto ku bantu obujulizi mulina era maze okulagira looyo omu ne mugamba wandiika lwe basavinga ogende ng'osavingawo ng'obakakasanga obujulizi we buliwo ku buli kye nayogerako inze kye nayogera nkimanyi era obujulizi we buli agende mu criminal agende ne mu civil wonna wayagala poza abasirikale okuyambako awo obaawo n'ofuna abayayaawo ne bakuteekako ne bakulimbalimba tumukutte ne bankwatamu kaawo essanyu lyoyinza okukomako but you can't win in a case nesi wayirizangako omuntu yenna sookereko gwe okuwayiriza oyokojjo ngambe mutaddamu kwogera kweno nsonga
Ere dembe tolina temulina erika kugira omuntu okwogera ku nsonga ezimukwatako n'ensonga z'ayagala okwogerako. Ne parliament yali yisaako waneteeka the Computer Misuse Act. Constitutional Court n'egigamba nedda wano mususse nedda ne balisuula mu kasero. Kale gwojje olinyirira eddembe lyange bw'oŋŋaana okwogera ku kintu kubanga bakwogerako ne kikuyisa bubi gwe abaana bewasibyanga enjala baali bayisibwa bulungi. Zinayindo nkuvudde nako naate nabo oli mukomawo okumutakula kali ngenda kuleeta obujulizi mu kkooti nkulage nti mbumanyi ate nga mbulina mugenda muwunyira engatto ku bantu mulimbalimba mugagga gode mugagga kuba bakugambye bwe wasente yawangula for the first time ogalaba nga bakuwangula n'obusente bwo mugenda mumanyira abantu mugenda muwunyira engatto ku bantu mmwe nenkulya famire y'emmere emyaka 2 ng'otandika kummanyira mu neetonde nze neetonde okulya famire y'emmere ugenda ogabattukira mu ofiisi z'abakulu be baakutuma obutalabirira famire kubanga okola ebyekiyaayo ku buli bakazi b'ofuna aluma ensubi alumiramu olinga kamulala bampita the spiritualist. Kiriza tubeere ng'ate tukutwalako ewa Kiseka. Umalu Kiseka wuuno alina kyagamba wano. Kaakati Anita Amongi bamutadde balamu okola ki mu butale, okola ki malwaliro, okola ki mu busomero. Mutugamba mulwanyisa nguzi. Anita Amongi baabo bali awo. Ate nga ne Anita Amongi bamuteekawo buteesi nga target kubanga ye munna Uganda naye abayina ssente zaffe be bakabano abatuufu. Bakwata abo babukenya Bajiribati Bukenya ne bamukulaga nti bamutaddeko n'ebisango yali enguzi gwe bwoba otuuka okunyiiga onyiigira abo banna Uganda banno. Naye njagala nga ogende mu Uganda ogende mu buli kifo ekirimu oba ekyebbeeyi otuuka bantu kika kiboosangayo ojja kutya Uganda. Ojja kumanya baani abalina ssente zammwe abatuufu. Yes, bo tebabakwatako bakabano. Tebabakwatako. Tewaliwo babasongera namu. Bwe bamanya nti mbutuufu kati munna Uganda yeebuuza ssente ye eragawa nga bakuteka bano Anita Amongi. Nagenda owuliranga ne Rose Race bamugulira bugulizi. Kitegeeza baali bamuteeka mu position fe. Attention yaffe yonna tugiteeke kwoyo. Tulowooze nti bano be basiranye eggwanga naye ssente ziri mu Toyota, Natasha, Peshe, Muhoozi, Kuteesa, Lwaboogo. Ssente ziri mu abo be bakutte ssente eggwanga ne balinyunyunta okulimalawo. Kakati ani abadde avunaanyizibwa ku Ntebe Express? Ani agivunaanyizibwako? Obadde okimanyi nti buli w'obadde oyitako obadde osasula ssente? Naye obadde okimanyi nti contract ya signing bobe banja letwalya okuzimba oluguudo olwo abakulu ezo sente zaina kusasula eyo contract tebasasula yo wadde n'ekikumi gwe munna Uganda osigala mu mabanja. Ani avunaanyizibwa ku ebyo nga ye tebannamukwata? Ani avunaanyizibwa ku baleeta contract simanyi y'okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa? Omanyi sente y'abanna Uganda mmeka etokomokeddaawo nga bo tebamukwate tebalina gwe bali bakutte bali eri mu bantu ba busomero bakyamuukiriza abantu abasirwa batategeera bigenda mu maaso ne baddaawo mubagoberera balamu agenda kuyamba kyagenda kukolera ki kukyamuukiriza nga biggwa gw'onyigira nnyo munno alidde miliyoni 5 bali basitukira mu trillions be balina ebirombe bya zaabu byonna be balina ennyanja be balina buli kimu. Nkugambye genda mu bifo ebisanyukirwamu byonna byolowooza nti Uganda bino ebifo bya bbeeyi otuuke oyingireyo bw'ofuna omukisa oguyingirayo otunuulire bantu kyabaliyo bonna bakabano abakozi bakabano bannannyini bakabano abakyakaze bakabano naye nga ssente zaani ssente zaffe osegedde ssente yaffe bali mu kyanja bazimbye eyo bizimbe ebyebbeeyi bali eno bali mu kusonga mu bantu mugwe contract eriwa bali mu baavu be bali mu kukyamuukiriza bwe muba mukwata enguzi nga ddala kituufu bya nguzi mutandikire ku abo abakulu mubasamoninge ssente bo bazijjawa. Okimanyi nti bamala okubba n'amanya nti kati yabbye n'agamba nti kati zino ssente ngenda zikola ntya n'akwata Amisi Kiggundu
ne bakulaga nti Amisi Kigundu asitudde ebizimbe naye nga byabwe. Ne bakulaga mbu Sidiru asitula ebizimbe naye nga byabwe. Osigedde bo kye bakola. Then ne balyoka bateeka bano bannayuganda mu tageti. Bo tebabakwatako. Eva balinganga bali invisible. Bwe batandika okwogera bo tebaboogerako naye nga buli kimu be bakiina obwana bwabwe bwe buli mu kweyagala. Otegedde Eva babeera mu kusiriwaza. Uganda teriyo kukwata nguzi tebakusiriwaza wamma. Mbala bali eyo bazunga mbakwata bali banguzi. Bali eri abasajja be babbe buli kamu. Bebayina buli kamu. Bwete tamdo badde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspack channel kankusabire ngo subscribing o likinga n'okuleka obaka bwawo mu comment section. Bela bulungi weraba.